Yes, for AdiTV ujimbaniriza akadde kano mwasize mutya mwasibye mutya nenda kubasaba musubscribinga ate munyigene kade kitalo brother wa Ibrahim Mukasa afudikira Ibrahim Mukasa aliko ko presenter wa NTV era nga yakolako ku company eya Nation Media era nga bakozi banne abali bakozi banne okuli bafalida nakazibwe banji bakoze ki bavude ne bakola ki ne banyulwamu bambi naye abakozi bonna abakolako ku company eya Nation Media jukira bana babiri bavaida ni nakazibwe era nga nakazibwe munanga amusaside okubanga yaviridwako mutowe yoyo munange yafudde kitalo ku side zeyo era nga Ibrahim Mukasa yakonfamiza onako olwegule kawungezi nakakasa nti brother we yabadde afudde brother we aludde nga mugonvu aludde nga atawanyizibwa ekirwadde kibadde kimuluma kibadde kimugoya embirizi kyamaze ne kisanyawo obulamu bwe maziga uka ku side zeyo wa Ibrahim Mukasa nga nkugambye anti bakozi banne oba abaliko bakozi banne okulifalira nakazibwe bagambe nti munange tuli wamu naawe guma Katonda bwati wakoze ki Katonda bwati bwasazeewo kitalo nnyo brother we yoyo munange yo mutowe yafudde nendowooza alabika aludde nga mulwadde yabaludde nga bamujjanjaba lwakuba Ibrahim Mukasa okubanga afulumya information esinga ku eno naye nga byafulumiza byebyo nti afiiriddwa brother we era nga bakozi banne bambi oba abaliko bakozi banne nakazibwe yavudde n'amusaasira okubanga yaviiriddwako owooluganda lwe oba mutowe bano bonna bagambe bakolako mu company eya Nation Media wali ku NTV kubanga nakazibwe yakolanga ku NTV ne Ibrahim Mukasa ndoza yakolayoko ku NTV lwakuba n'amaana adda ku Spark TV kubanga essaawa zino kubanga ate bonna bavaayo dda mu company ya Nation Media kubanga Ibrahim Mukasa kyakola ku Spark TV Farida naye yavaayo dda ku NTV takyakolayo yalizayininga naye nga bakyali ba mukwano era nga bakwatagana nga ye bali abamukwano nga bakyakolayo ku ku Nation Media entiisa bwetyo okoze ki bwetyo bweguddewo era nga munange ensonga zeezo ezitambatambula akadde kano ku social media era nga nakazibwa amusaaside n'amugamba nti bambi nti ali wamu naye oba bonna abakozi bali wamu naye kubanga Ibrahim Mukasa atakikkiriza ebiseesinga omuntu wayinza okulwala nga mulwadde naye naafiira n'okola ki n'okyewunya bambi ensonga nti oba olwanyi nga mujjanjabye mukoze byonna ebintu by'okufa bye baba biconfusinga ate nno jika nekibagambako nembagamba nti bisesinga omuntu oyinza okujjanjaba omuntu n'akulaga nti ali kavalinga n'akulaga nti awona n'akulaga nti kwegamba agenda atereera naye ate ekivaamu n'akola ki n'anogoka omulundi gumu era nakazibwe yasabye Ibrahim Mukasa okubeera omugumu aguma kakane Katonda bwati bwasazeewo ye Allah bwati bwakoze ki bwati bwasazeewo amusabye kuguma amusabye okukakana kubanga musajja wattu enkikwe jukira yagenze okufa muganda we Ibrahim Mukasa nga ali bweru wa ggwanga amawulire gamusanze enkikwe yamukubye era nakazibwe avule n'amugamba nti munange tukimanyi nti enkikwe yakukubye enkikwe teyinza butakukuba kubanga ekyewunyisa omwana olwadde bamujjanjaba naye ng'ate alaga nga atandise okubanga akola ki alaga nga abadde atandise okubanga bambi awona naye ebyensi bwetyo okufa kuno kubanga nakazibwe yagamba ati Ibrahim Mukasa abadde n'essuubi mu muganda we abadde n'essuubi kubanga abadde bakommunicatinga abadde n'essuubi ng'akimanyi nti brother we genda kola ki agenda kubanga awona naye byavuddemu byebyo mbagambe nakazibwe yamusabye nti munanga agume abeere mukkakkamu agume abeere mugumu agume bugumi omuntu okasita ofa oba olina kuguma bugumi
omuntu okastaafa oba olina kuba tukyalina ky'oyinza kukola oba osigaza kuguma bugumi kukakkana. Era Nakazibwe Farida kyasabye Ibrahim Mukasa amugambye nti munange guma bugumi, kakkana bukakkanyi ojja kusobola ki, ojja kusobola okulabika nga oyita mu situation eno, kubanga bw'otaagume biyinza obutavaamu birungi. Kuba ebiseesinga buli muntu munange omuntu waba afudde obeera omwagala naye oba olina kuguma bugumi. Ensonga zeezo subscribe ate onyige kale Bagita Fuad TV ugire nga abantu bangi nnyo abavudde nga bakola ki bamukubagiza abakozi be bakolako nabo ku NTV, ab'oku Spark TV, abakola mu Monitor Publishers, abakola ku Dembe FM. Omanyi zo kampuni zikwataganira wamu, ezo zonna zikwatira wamu, Dembe FM, Monitor Publisher, Daily Monitor, Spark TV, NTV, bonna batambulira wamu, abo bonna bali wamu. Era nga bavudde ne bakola ki, ne bamugumya ne bamukubagiza amugamba nti munaayeguma aguma ebyensi bwe bikola ki, ebyensi bwe bityo we bibeera. Ensonga zeezo munnange bo bwe tubigenda maaso zino okuteola social media. Ensonga za Ibrahim Mukasa yafiddwa bulaza we muto we, kugamba ye muto we asemberayo ddala obuto, bamu ku baganda be ye muto waabwe, bonna ne baganda be yasembayo obuto. Era nga essaawa zino bali mu kukungubaga okutwalizaamu ali ku kampuni ya National Media yabaliko abakozi bonna abali mu kubanga kola ki, bagezako kubanga bamugumya. Kitalo nnyo le Bagita Fuad TV yogi abali Qatar ne Saudi Arabia bali mu ggwanga erya Oman bebaza ne bagamba nti muli b'amaanyi nnyo okubanga mugiye kumirako updates zomba nazo each and every single day. Gwe kikakatako kikimu kyokka ku subscribing onyige hene kale ojja ku receiving ka notification nga ntaddeyo video wano ku Fuad TV yogi. Omulenzi yoyo muto wa Ibrahim Mukasa ye yafudde era nga essaawa zino bali mu nteekateeka za kubanga bateekateeka kubanga baziika. Naye nga Ibrahim Mukasa teyabadde mu Uganda, ndowooza agenda kuba ava bweru wa ggwanga akomewo e Uganda ajja akole ki, ajja nga kusaba osubscribing onyige ne kale Bagita Fuad TV abali Qatar mu ggwanga erya America University of Chicago bagamba nti muli bakabi nnyo okubanga mugiye kumirako Bagita Fuad TV updates zomba nazo each and every single day. Ajimpereka like ate osigale nga ofollowinga mubere bulungi. Bagala nnyo mwina kitalo nnyo bambi mwera bagala nnyo subscribe ate nyige ne kale.